Omuwutanyi Kizito Lwaga azanya mu klabu ya Bate Borisov ey'ekibinja ky'abinywera mu Belarus gy'omu ku bazanyi abasuuliddwa mu ttiimu y'abazanyi 3-3 abayitiddwa okweteekera Lesotho mu mpaka za Africa ez'okusunsulamu. Ku mpiira gwa Tanzania, Lwaga yayingizibwa ng'avudde ku katebe ng'abalala abasuuliddwa kuliko omuwutanyi Moses Opondo wa klabu ya Vensle ya Denmark wamu n'omutebi Eunice Sentamu owa FK Tirana mu Albania nga bombi tebazanya mupiira gwa Tanzania. Abakomezeddwawo mu ttiimu kuliko omuwutanyi Milton Kalisa azanyira mu klabu ya M Souda mu Morocco wamu n'omutebi wa Bright Stars FC Nelson Senkatuuka ate nga abazanyira ttiimu y'eggwanga abali wansi w'emyaka 2 abayitiddwa kuliko Bashiru Asiku owa Vipers SC, Mustafa Mujuzi owa Prolani FC, Sako Mustafa Chiza, Julius Poloto ne Alan Okello aba KCC FC. Wonna awamu ku bazanyi 3 abayitiddwa kuliko wa professional 16 wamu n'abazanyira aka 17 nga ttiimu yakutandikibwa nga 5 omwezi ogujja. Uganda yakucaza Lesotho nga 13 Nambole ate oluvannyuma lw'ennaku 3 zokka yakuddigana ne Lesotho mu kibuga Maseru nga Okuteba 16. Ku mpiira ebiri ebyakazannyibwa, Uganda ekyakulembedde ekibinja kyayo ekya 12 ku bubonero 4 nga kuddako Lesotho ne Tanzania ku bubonero 2 buli emu wamu ne Cape Verde abalina akabonero akamu. Babayise okuba nga beeteekera omupiira gwa Lesotho ogenda okwenakuza omwezi 13 omwezi ogujja Nambole ate wayiteyo ennaku 4 tubeere nga tusamba Lesotho e Maseru era omupiira kino gya kusunsula mu Africa Cup of Nations.